twakava Namugongo ya fakiti yabyogera ku lunaku bayo twagende Namugongo n'amazzi ge bajje Namugongo bakyagalina bakyagalina Mudomola kati gwakukuba bwakulera ne ku mazzi ge akuvuma bwakebera ne ku mazzi ge ono oyogera ki oyogera kiggo kati gwe mbulira mukwano gwo isibifu guloza tandika dio asobotandika okwogera ekintu kyonna ne balabanga amanyira abantu ebyokumuvuma ne bimukubisa balina bingi byabitera mayinja gabwe gali awo ankugereza isibifu kuba yanuma nnyo tomuleeta oyogera kiggwe senga sigundi wandivuze ku mmotoka emmotoka baali bagiwaseeka kiti tebamuterako bukwakulizo nti bwoyogera ku kino ng'ogituddiza akakwakulizo tekaliko ifukwe tuli kaseera nga kano ebibuuzo biba bingi Roni amanya bambita Metani Club Bongo barima Sam badde nsaba nkujjeko obuyinza abo nkwanjule kwamalinya atusuukire ku luno ku nsonga esi yakutta omuliro ne kasazo Roni Mark wali side endala abaku Roni Mark Kingi official tugane tumuwagire ffe baani bawakadde omanyi bantu bangi nyonze binakola nabo interview nabayita okunkwatamuko wano nga tukoze channel eno nabe tufune eddoboozi lyaffe so okuyisiza ebirooto byaffe baagaana yajanga kyamagero yakkiriza mu bantu bena binakonako interview ndowooza yatampa buzibu abanjako interview bwenakola kino ya supportinga nakati akya supportinga Roni Mark official tugayo tugiwagire ng'akabonero akalaga okusiima Gabon Charity Foundation yentuma wano abaana bali 15 badda ku ssomero tweta milioni 4.5 gwalina kyonna kyoyina ekisero kya school fees kyayita ayina peni ayina rula ayina penso ayina olweyo ayina toilet paper buli kana kawe emitwalo 3 ayina omutwalo ku 2 ena twala 3 gisobola osobola bwana bubiri obakamu osobola tukwatirako ekimu ky'ekikumi ekyensi n'okiwa wano Katonda ajja kuddiza wano mutujja ku nguudo ne mu family bambi ezikyatetenkanya obulamu eddoboozi lino nkusaba oliwulire olwo likolenga eddagala ery'enjuuyo enjegere ebisumuluzo ebigenda osumulula enjegere ezikusibye eddembe makaago n'ekisumuzo ekigenda okukutula omuzimu gw'obwenzi mu famire y'abaana bo ogw'okwolumaaluma ogw'okwekyawo ogw'okulwanagana sigeeno gy'owadde akaana akato naddala buno obutalina mazambi nze nzikiriza nti okuyamba kwoteeka ku mwana omuto okukolera ddala amakulu kubanga aba mutukufu nnyo ekitenkanika era yensiga entuufu etaliiko kibuuzo buyambeko obusome bigenda okusoma obupande okusoma ebyawandiikibwa n'okwerwanako bwe tubuwa emmere tubutereko n'ekisumuzo ky'ebitabo waggulu wa byonna tubiwe Katonda olwo nno tubujjeko engalo tumanye nti eggwanga erinja tulitegese emmotoka bagibanja tuwe emmotoka yaffe twakuba emmotoka yaffe gituwe nange motoka ya Sheikh City ndaga gituwe tojja twemolerako bwotyo seeka muveeko emmotoka gwagibanja osobola tulaga lisiiti y'essente ze wateekako muve ku ebyo emmotoka baali bagiwaseeka kiti tebamuterako bukwakulizo nti bwoyogera ku kino ng'ogituddiza akakwakulizo tekaaliko kati omuntu alina okwogera ku mmotoka yandibadde King Saha ogitegedde because yakuliramu initiative eyo bw'aba si King Saha yayogedde oba oli omukyala eyaleeta emmotoka gwasigadde tokkirizibwa kugyogerako leeta emmotoka oyogere byoyogera bwe mwali mugimu wamuteerako akakwakulizo teseeka bw'oliyogera ku kino ng'ogituddiza mwakamuteerako kitegeeza wekaba temwakamuteerako temukaleeta kati mumuyiseewo mponsonga yammwe naye nga bwe yayisizaawo eyiye so seeka ono nze ndowooza bamukomeredde nnyo okusinga okusukkayo twali tusuubira ffenna byetwali tusuubira because bino ebintu bizze bibaawo lwakuba bayasinga bayinza okuba tebakimanyi si yasoose nno bikola bizze bibaawo kuva ku baseeka abakadde nga nabo babookyamu awo ne ku TikTok kuliko bibadde nga bakomerera ne mubaji bakamala mukomerera recently naye tebetera kulwawo tebatya kitwala wala naye ekyaseeka nga bakitutte wala kyovula abamu batanse n'okulowooza oba kiri funded oba mulimu abalala bakiri embe waseeka bamukubya mufiira nga tebamuta
tebamwesonyiwa bamwongera bwongezi kuba abankunyonyedde abala abadde babakuba ku nsonga ze zimu ezo ne bamuta naye Seeka bamulemeddeko naye Seeka kyalina okukola kimu kati alina kukkiriza ekisooka abalabe kati alina bangi okusinga kuba yali asuubira luli yalinga akola bintu bye n'asabisa n'abuulira n'asaalisa nadde waka nayogera ku ddiini nadde waka kati ate bwe yayongera ennyo okwogera nnyo ne ku politics n'abebibiina baatandika okupika interest mu samonize mulimu ab'NRM ne bagamba ffe atunyigiriza mu samonize yalondawo Saidi ayogera nnyo ebintu by'enkyukakyuka ndabanga omuntu ayogera ebintu ebinyigiriza abantu ayogera nnyo ebintu by'enkyukakyuka olinakuba muno omuggo ku mutwe n'avayo n'amwogerako ndabanga ebadde yayitwalidde awo nanti ebyo byonna byonna biba bya politics nti aba bikoze baba political figures kati ovayo n'obyogerako buli muntu aba ayagala manya oli side ki because byogerako byakoleddwa aba political figures bwe njogera ku muggo gwakubye munno ku kutu bw'obanga oli political figure yakubye kitegeeza ndi mukondeminga bikolwa byo badi mayi munaddiini omutuufu bwakyo bwalina okukola anti kyovula nti banaddiini babadde babagamba nnyo nti bawagira enkyukakyuka kwati ngaola abakatuliki ennaku zino basalawo bakaaye ennaku zino bakaaye bafaaza bafuze bafaaza tebakyagala mmanya oba otutta tutte babyogeranga okitegeera naye kyegamba nti bwesawa bweyomu bakopye paapa omupya bwekye bwe kyandibadde naye lwaki bw'obyogerako bagamba owagira enkyukakyuka kubanga omuntu gw'oyogerako si wa nkyukakyuka kati gwe bw'omwogerako ng'okondeminga bye yakoze bagamba olabika oli wa nkyukakyuka kati ekibadde kyogeza nnyo ku Seeka Kiti Seeka Kiti ono alabika ayagala nnyo enkyukakyuka oba muwagizi wa nkyukakyuka because ayogera nnyo ku bintu ebikolebwa nga bibi nga bikolebwa ate abali mu buyinza naye ate omuntu okwogera ku kintu ekibi kisigala kibi bwe njogera ku kibi tekitegeeza nti njagala nkyukakyuka lwoniibwe nti bannange abasawo muyitiridde obukambwe mu malwaliro kitegeeza nti kuvumaganya kitegeeza okwoya ebikolwa ebyo gavumenti esobola obutava mu buyinza naye n'ebikyusa bwebanga tebikyusizza kyekiddako ebikyusa bakyekirumira mu bubi ati kugambye Seeka akyogeddeko ono namasuuka kibi lwaki olemera mukono ati aba akamala ogwononamu enkya n'afukamu mafuke nali ambyogerako naye ate oba akamala gafukamu enkya naje nagayingiramu nangatto na bisooto sigala njogera anti kati ogenda kwogera otuuka n'ogamba ye kikyo lwaki tovaawo toviirawo ddala ne tuteekawo omulala kati Seeka Kiti ennaku zino engeri y'enkyukakyuka nnyingi kyokka buli okola statement yonna abantu batandika okugamba naye Mitani kyagwawa tabawo enkyukakyuka jjukira kati ensi yeyawulamu emirundi ebiri bannayuganda beyawulamu emirundi ebiri abaagala enkyukakyuka n'abatagyagala awo we tuli kati Seeka Kiti samonize zabadde ng'akola abasinga badde bamulabanga ali ku sayidi y'abo abaagala enkyukakyuka kati bano abatayagala nkyukakyuka bo bamulabanga mulabe waabwe ate mu kaseera kano wetulaga 2026 buli muntu yenna gwe balowooza nti asobola obbakosa wano wetulaga balina okukozesa opportunity yonna gye babafunye okunafuya so Seeka Kiti alina kimanya nti kati abamugoba naye abamu tabamanyi wabula alaba bulabi nga bamuleetera naye nga n'ebimukuba tamanyi gye biva Tolimanga omulabe w'eggwanga asooka yani togenda wa omulabe w'eggwanga nze gwensubira asooka ye muntu alaba ekikyamu n'atakyogerako eggwanga alikola bubi kuba ffe abalyogerera maama Uganda ffe abamwogerera so tusaagala tugambe kyekikubya Seeka Kiti kwe kwogera ku bintu ebibi nkugambye engeri gye bamufunamu abamu bamupasiivinga ng'omuntu atali ku ludda lwabwe naddala abali mu buyinza okitegedde abamu bamulabanga omuntu atakola ki atali ku ludda lwabwe kati ne batandika okubanga abagamba nti Seeka Kiti ono tujja mukuba nga bo bamusangira wona bajja mukuba kubanga atali ku ludda lwabwe ate baagala anafuwe nga tetunayingira 2026 abeere nga takyalina ki wayogerera bamunafuya bakuba ne bakunafuya gwomanyi kye bakoze empuuga bino ebyobufuzi bakuba ne bakunafuyiza ddala nokyasobola wadde owangula obwero si 3 wadde obwero si 1 mwebiri kandi bakategwa nabasaba emmotoka bano bandiba nti bava kasonda mmotoka mwandiba mulimu abali mu mukuba nga tebamukuba lwebyo byayogedde nga bakozesa just this opportunity kumukuba nga bamukuba lwa byabufuzi baagala munafuya mwebali kuba nkuwadde example ti si asoso bikola Baseeka baladde babikola n'ebisinga ebyo byakoze naye nga tebabakuba bafiirako bamufiiriddeko ekirala
Seeka alina kukkiriza kintu kimu nti time ze tulimu nzibu. Abantu nga bakagenda ennamugongo wolowoleza nti wewali ebifaananyi ebibumbe byebaasiiga ebyabajuliza abaafa mu kaseera ke kamu n'oyogereramu ezo statement ate oba okwogeredde mu kaseera akabi nti abamu bakyalina n'amazzi ge bajja ennamugongo bakyagalina mbudomola kati gwakukuba bwakubeera ne ku mazzi ge akuvuma bwakubeera ne ku mazzi ge kuba kati kyegambye nti ebiseera pasita kiti alina kumanya Seeka kiti alina kumanya nti akaseera ke yalumbidde mu kalalamu byeyo era kimanye naye kiri mu mwewunyisa byeyogedde si yasoso byogera baseeka bala bazze babyogera nga babakalakatamu ne babaleka naye ye bamufiirako naye alina mumanya kati zegezako mulaga lwaki bamufiiriddeko bubi nnyo bwe bati alinamu ebyobufuzi abamu bamufiirako nga beekwasa kiro naye nga bali mu byabufuzi abalala bamukuba lwakuba nti ayogeredde mu kaseera ng'ekiwundu kikyali fresh okiba kiwundu kikyali fresh twakava Namugongo yafakiti yabyogera na ku lunaku lwali twagenda Namugongo okitegeera nti mu kaseera kano mwoyogerere ebyo nga tugenze Namugongo oba oli kufa abagenze Namugongo ng'ate abagende Namugongo muganda wange bangi era bw'onoonyereza ebintu ebikujjuko oba pilgrimage ez'abantu ebikuŋŋanya abantu mu Bakatuliki Namugongo yekulembedde anti ngeze okulaga kati Abakatuliki be basinga okuŋŋanya abangi Namugongo balalamu okitegeera ate n'ekira kati oba ogassa eddiini zonna okubakanywa oba okubya kinywa kubanga waliwo n'abasiraamu abalamaga lwakuba abasiraamu bo tebabikkiriza bagamba balamaga ku lwabwe so si ddiini ya busiraamu Bugundi yakyogera Seeka Muzaata yakyogera nga tannafa n'agamba yali omwogezi w'abasiraamu ekibuli yali ayogerera bano ab'ekibuli yagamba abagendayo ku lw'abasiraamu okulamaga bakikola ku lwabwe so si ddiini ya busiraamu tekiwagira oguli Namugongo okutwala abantu Namugongo si kujjukira kikolwa ngamba abasiraamu nabo balina gye balamaga kikolwa ekyokujjukira oyo yafiirira nabanga ekitali kibi tekiba kibi naddala nga eddiini ye ekikiririzamu nga te eddiini yo ekikolwa ekyo kyali kyamuwenda eddiini kyegambye ate gwe gyokkiririzaamu kati oyagala okola oti oyagala wakanya ddiini yeddiini yo kyegambye kati baba Katuliki tolina kyobanenya because eddiini yabwe eba ekikkiriza eddiini eyo topic mpanvu sagala giyingiramu ey'okusomesa eddiini kyekibi biwanvu naye mbadengeza okulaga nti Seeka kiti oba otulaba muganda wange njagala just okkirize kimu nti biwayogedde si birungi ku bantu abasinga ate b'amaanyi nabo bangi naye we ekikubya wabyogeredde mu kaseera akakyamu ate n'ekikubya ekiramu andiba mulimu ebyobufuzi ebirala kyova bakubya okufiyanywere bunywezi alina kunywera naye n'ekirala kyasobola okukola asobola okwetonda nga bukyali lwaki buli woolwawo okwetonda muganda wange ogenda kukosebwa nnyo ate oluusi ofiirwe bingi nga tokyalina kyozza alina kwetonda kati bannaye nakoze eki bannaye munsonyiwe bannaye nayitidde bannaye so Seeka kiti nze mbadde mugamba kyekino nti okwetonda kisobola omuyambako because bulwawo okwetonda ate ogenda mumalizi beko abagamba nti eyenenyeza simanya ataliwa bingi something like that nti eyetonze aliwa bitono nti bwolwawo okwetonda omaliriza ofiiriddwa bingi byetwandifiiriddwa so kyengamba kyekino Seeka kiti katanakitwala wala asobola okuvayo neyeetonda asobola okufuna shows ku TV ezo zatera okugendako neyeetonda asobola okukolayo bu video ne babuteeka ku TikTok ne baba bloga ne babuteekayo nga yeetonda ekirala alina n'okulaga enkolagana ye n'abantu ab'amadiini abalala abantu bategere nti Seeka kiti alinayo abantu bakolagana nabo abatali ba ddiini ye baleme kitwala nti nno gwe nga gwe boolina abakugoberera abanyumirwa samunizo nga si basiraamu manya naawe kkiriza nti naawe olinayo abantu bo nga mikwano gye naye nga si basiraamu abantu bayinza okitwala Seeka kiti ye mikwano gye gyonna basiraamu ate basiraamu ba imaani naye bw'avaayo neyeetonda ate n'alaga abantu tebanaye nange ninayo abantu bange batali basiraamu ninayo ne maama wange bwati ne bwati si musiraamu because kkiriza obagaana toyinza kujjayo musiraamu n'ayimirirawo nga famire ye yonna basiraamu tekisoboka twabadde ne Ali Haji Karimu olunaku lwajjo nabadde njoga naye yaŋŋambye
family y'abasinga si basiraamu kubanga muzeyi waabwe yangambe wa muzeyi waabwe bayasiraamu kabukulu something like that kuba aliwo abatasira abawasa abantu abatali basiraamu ne bazaala abaana bwe bito yabadde abinnyonnyola ng'akulaga nti ye nga w'omutenda nga w'alina imaani naye ate alinayo abantu ba family ye alina abantu ba family ye abatali basiraamu naye ate kyogamba agenda bakyawa agenda bavumirira ne bye basinza agenda bivumirira ate nga mikwano gye abamu baganda beddala okitegeera ate kyegamba kyekino nti yeseeka kyalina omumanya nti bw'aba tavuddeeyo kwetonda alina omumanya nti n'ab'emmotoka kuliko abamuwa ssente ku mmotoka nga si basiraamu kwebali abasonda ssente z'emmotoka eyo nga si basiraamu naye nga lwakuba bamwagala nebyayogera bibanyumira ate abamu bakkiriza nti aleka wankyukakyuka ne bamuwa ssente zaabwe waaki nkugamba ebigambo bino seeka bw'ateetonda kino ekintu basobola okukivuga ne bakivuga ne bakijanjabaza ne kituuka n'okuthreateninga abaana bo n'obulamu bwo batuuka ne wobadde oliira emmere abaana ne bajja ne bakuwooninga ne bagala kuyisaamu okulaga nti basobola okuthreateninga paka gy'osula ng'ate ekintu kitono nnyo seeka asobola okuva ne yeetonda kubanga kkiriza obagana bano abantu wangaala nabo metandiki toli musiraamu naye naawe nayo bantu musiraamu gundi mukwano bwe muli bwe muti naye musiraamu tagenda kufoosinga kusiramuka nekyaliiwo tagenda nze mu buweereza wa Rabba Mukyate Foundation abantu akyanziza okuyimirira nange unconditional babadde basiraamu naye ng'ate gwe bawa tokola ki nziri musajja mulokole toli musiraamu kyogamba nti nabo bandigambye wakituwaayo ebintu ku muntu atali musiraamu gwe tuba tuwa obuyambi bwaffe kitegeeza nti abasiraamu abatakkiriziganya na Seeka Kiti kye yayogedde bangi nga bo bagamba Seeka kino kyogera tetukkiriziganya nakyo olumbagana amadiini naye abantu bano tuwangaala nabo ekirala gundi yabyogerako nga tannafa Seeka Muzaata yabagamba mutwale eri imaani zammwe yagamba basiraamu mutwale eri imaani zammwe ziriko ebibuuza abantu bano be muli mugobaganya bazadde baabwe baganda baffe abo be baatukuza twakulira ku byalo ng'abantu abasinze notuyamba ku byalo ffene gwe tuli abantu abatubeereddemu gye tuwangaalira yabatusuzizza nga si basiraamu ne batusenza ne batulabirira ne batukuwa buli kimu ne tukula otuuka wano kati tujja twewana ne imaani ya mwandigirabye senga bali abatali basiraamu tebanjagaliza tebankuza tebamperera tebansuza tebandiisa mwandirabye imaani gye muli mukumpana nayo byali bigambo byani bya Seeka Muzaata nti abantu bali baatuyamba baatulera wadde si basiraamu ne batutuusa wano we tuli kati we mutwegombera ne imaani zaffe ne senga tebaatulera ne batukotogera mwanditulabyeko ne imaani zaffe ye imaani twandizisanzeewa abamu abatuweerera esomagana amadiini g'obusiraamu abatuweerera esoma zirimu abatuweerera okuguka mu ddiini y'obusiraamu ate abatuweerera tebaali basiraamu ne batuwayo ne batuweerera omwana ayagala busiraamu agala soma ddiini ne bakusasulira fiizi n'osoma genda onoonya abantu gye bali nga taata yasasula fiizi oba maama yasasula fiizi naye ng'ate omwana gwaweerera gwasasulira ebyo ali mu kusoma by'amadiini ate taata si weebyo Bebekulu yakunyonyola wano Bebekulu maama we si musiraamu taata we musiraamu kati akuze ye ebyeddiini tabimanyi ebuyisiraamu kubanga akwidde kusaidia ya maama we naye asobola okuba nga ate ssente zaamuweerera oba ez'omukolera kino nga ye taata yaziwaayo aye nga ye taata musiraamu oba ne tugamba nti maama yagenda owaerera Bebekulu yagala asoma bya buyisiraamu naye maama si musiraamu naye ate yasasulira Bebekulu fiizi asome eddiini y'obuyisiraamu kati abaana bakuze mu eyo embeera tolina bwojja n'omugamba nti asooka okkiriziganya ne Seeka Kiti agamba Seeka Kiti nedda so akukanya naawe nze n'omuntu eyamperera osoma eddiini eno si musiraamu naye olwogera njijukira akobyeyo mmotoka yaffe ekyemmoroka kyo kireke omwami agimuwa nga tekuliko akakkulizo nti alina ojjizza ng'ayogedde ku ebyo kwadde emmoroka yaffe toyogera ku kino lwakuba tuddayo ku kiri kye naggamba ku maama Fiina okijjukira ku SB4 nti abantu bano ng'okkiriza mu public mu kamera bakulage nti obale tolina kye wali okoze ffe abakuyambye baba bakuzibye omumwa bye nagamba abantu nga bakasuku batayagala bw'oba omuwa muwe ne togenda mufuga kati kibi nnyo okuwa public n'ekusondera bwetyo nga bwe basondera Seeka Kiti kibi nnyo kubanga olina woogenda otuuka nga tolina nekyoyagala okwogera tosobola kyogera kubanga tolina moral authority wootandikira nga be bakuliisa be bakusuza be bakusondera be bakolera buli kimu babanga bakuziba omumwa babanga bakubribinze kyovula nti oluusi kiba kibi ebintu bino oba olya nga oyagala nnyo oyagala fuuka namwatulira beerako self made
beerako ebintu byowekolera. Nalabagana nnyo Gravity oyo nga yakulaga talina kyafuna kyabwerere ebiseera ebyo ate nagenda mu NRM ng'akulaga talina kyafuna kyabwerere ne wabazze kuba oluyimba ku TV alusasulira tayagala kyantu kyabwerere. Lwaki? Nti bwe bakuwa bino ebintu bino ebyobwerere oba bwe bakusondera mu public ne balaga nti bakuyambye baba bakugjeeka obwawaatiro obwo bwonna bwe wandizimbiddemu onooyogera ki? Oyogera kiggwe kati gwe mbulira mukwano gwo esibifu gulooza atandika ddyo asobola otandika okwogera ekintu kyonna kyonna ne balabanga amanyiira abantu ebyokumuvuma nebimukubisa balina bingi byabitera amayinja gaabwe gali awo. Nkugereza esibifu kuba yannuma nnyo omuntu asobola okujjayo n'akugamba oyogera kiggwe senga sigundi wandivuze ku mmotoka kyokka ng'omusajja emmotoka ze yali azirina. You get my point. Kati Seeka Kiti musajja atusenga abadde alina emmotoka essaawa eno bamukuba bamulaga nti towandivuze ku mmotoka senga siffe ngeza bugeza simanyi oba emmotoka yali agirina kwaleka italina kusinziira ku bigambo bye boogera. Naye abaana emmotoka ya Seeka Kiti mugireke mukonde eminge kye yayogedde mulage nti tamukiriziganya nakyo ekirala mupushinga ekintu kya Seeka Kiti kwetonda naye ekyokukubanja emmotoka mukireke kuba bajja mukuba ebifaananyi byamugambe n'omulaba naavuga ki bajja mukola buli kintu. Naye nze nkubuulirira nga nsinzira ku eno sho Seeka oba oyagala byonna byonna tubikkakkanye gwe vaayo weetonde ate omale olage nti onyonyola abantu tolinayo n'abantu bokolagana nabo n'abefamire yo nga si basiraamu abantu bajja kusonyiwa. Naye bwona okireka kitambule ng'ogoloza kigenda kukoma watya nga abakuwalana bakifuwerinze kyeyongereyo kubanga musajja alina amafumu mangi ne gavumenti ezokiteekamu ssente kikunafuye anti kati byebiri bye nagamba gavumenti omulimu gwayo ki lutawo ki gavumenti lweyina essaawa eno lwakunafuya abantu bwe bato. Gavumenti emirimu gyayo kutuweereza nakwekuumira mu buyinza bwemala otuweereza ki ekiddako kwekuumira muyinza bane baagala ojjejja mbuyinza bano ababuusa abantu bano abaagala enkyukakyuka bebaagala ojjejja mbuyinza kati omulimu gwayo kubalwanyisa kubanafuya kubamalamu maanyi kubagulirira kubazza sayidi yayo gyeje emirimu gya gavumenti naddala gavumenti zino ezeekuumira mu buyinza. Nze nzikiriza nti emyaka si gye gitakola nsobi. Omuntu yakola ensobi ate omuntu akola ensobi okusinziira ku buli levo kwaba waliwo abamwaga nti oli muntu mukulu tajja kwetonda ono mwana muto tajja kwetonda. Nedda si ekijjuza obulamu. Ekijjuza obulamu kiri kimu kya muntu kumanya nsobi gyakoze n'aga nti bannange ku lw'eddembe ku lw'ekitiibwa kyange ku lw'ekitiibwa kyabo benzikiririzaamu ne benkuuma ne benjagala ensobi nagikoze bansonyiwe. Nze nzikiriza nti ffenna Katonda yatutonda era mugagga ekitenkanika. Ekimufuula ow'enjawulo kiri kimu nti yatuwa amakubo mangi nnyo ag'enjawulo ffenna bwe tusobola okuyita okumusinza kyekiraga nti ddunda mugagga ayise mulino ayise mulino ayise mulino ffenna bwe tuteeka awo kyetukolera kiri kimu ggulu na bulamu obwo butaggwaawo. Twegomba nnyo okuba abalamu paka tewali yeegomba kufa. Kyova abukadde tusaba Mukama atusaasire atuwonye ebibi atutebuse sitaani n'ebikemo bye era atukuze emitima gyaffe agigonze ebyensi bireme tumalamu. Nze nzikiriza nti buli ddiini ya mugaso era buli mwana wa kintu n'ennambi wa mugaso. Twekuume nga tuli bumu olwo n'ensi etunyumire. Uganda lyekkula naye ekirifuula ekkula ery'oku ntikko be bantu abalibeeramu. Endowooza yaffe nayo nkulu nnyo mu ddyo. Maama Uganda talina ddoboozi ffe abamwogerera. Talina ddoboozi ffe abamwogerera ye yasigaza bikolwa. So tumulowoozeeko nnyo mu buli kye tukola kubanga atwagadde nnyo ekitenkanika. Amayanja, ensozi, ebikko, ekitangala kyatuwa kitunuulire mu bbanga. Takoowa buli kadde tutisangawo. Akawewo katuwa takoowa buli kadde akatugabiririra. So kyatwetagamu kiri kimu kyakumuweesa kitiibwa nakumukuumira mu kitiibwa kye nga maama kulatana n'ensi yange mweraba.